Nkuwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko nako olwaliro gyosinzira okubeera nga otulaba mwebali nnyo mwebali ddala bali ku Lugomvizi Show. Ssentongo Frederick Lugomvu gemanya gange kaseera kabadde katambudde twakoma okuwuliziganya ndowooza yali yidi twaddamu ne tufunamu shawe endala mbadde so up and down naye nga mwebali nnyo mwebali ddala nyongera okubebaza n'okubawa ekitiibwa mikwano gyange baganda bange abantu bange mikwano gyange na buli omu gyali abali mu Uganda n'abali wabweru wa Uganda mbebaza amanya geego Ssentongo Frederick Lugomvu webusubi kyamaganda nsooka okwebebaza olwa trust waliwo omuntu gwe nabadde njogera naye yampeereza message nanga nsaba twogeremuko ne mugamba well and good ne tufuna talk ne tuwayamu eddakiika zabadde nga 6 nga bintwalaganya nasobola okukitegeera naye kimu ku bintu byeyambuzizza yambuzo ine emyaka emeka jjo ne ginema naye nekimugamba nti mbulamu bw'ensi eno ebimu ku bisalawo obulamu bwo n'ekyoli nekyogenda okubeera sijja emyaka gy'oyina era tolowooza nti bwona akaddiwe ennyo ebyakulema okukola mu buto n'abikola mu bukadde bingi ebiremye abakadde okukola naye nga gw'osobola okubikola n'olwekyo emyaka si kyekikulu ekirala kyeyambuzizza kyabadde biki by'otambulizaako obulamu bwo oba oliawo ensonga zabadde nnya era bulijjo zibeera nnya ensonga esooka kutya Katonda ensonga ey'okubiri obuvumu n'okwekkiririzaamu ensonga ey'okusatu babuyita obuntu bulamu ensonga ey'okuna obwesigwa era obwesigwa butambuliramu ebigambo banandaba batya singa ekigambo ekyo nkikozesa nnyo mu bulamu bw'ensi eno ntya okuswala mu bulamu bw'ensi eno ntya okuwemuka ndowooza kankyogere bwe ntyo ntya okuwemuka mu bulamu bw'ensi eno n'olwekyo ndowooza bimu ku bintu byentambulizaako obulamu bwange ntya Katonda wange era nzikiriza nti kyendi nkirisirwa kuba nti ndi wankizo nnyo kyendi nkirisirwa kuba nti nasoma kyendi nkirisirwa kuba nti nakulira mu Kampala kyendi nkirisirwa kuba nti bakadde bange baali bagagga banteekerateekera kyendi nkirisirwa kuba nti mbadde n'abangi abankutteko neva naye abadde Katonda ate nekyoli nekyogenda okubeera togenda kukibeera lwakuba nti oba oliawo waliwo omuyaga ogw'amaanyi ogugenda okujja gukikuwe naye Katonda agenda kusitula okujja wali akutuuse woolina okubeera oba woweeyayaanira okubeera nze emirundi mingi nziraawo ne nzijukira ebiro byange n'obulamu bwe mpangalidde mu bwempiseemu from day one from childhood nenefumiitiriza nze nziraawo ebiseera ebisinga mbeera oluusi n'akacupa kange waka ka wayini ono omukakamu nenteekamu akagiraasi kange nenywako yamba naye nyinza okuba nga kugwe siina kyendi naye ate nga kunze nyina kyendi kubanga nzijukira gye nvudde oyinza okuba nga kwabo toyina kyoli naye kugwe gwe nga gw'olina kyoli njagala ojjukiremu gy'ovudde tuva wala tuyita mu bingi tusanga okusomoozebwa bangi abaali ab'amaanyi naffe batuyitako amannya ga muzeeyi naye ekyo tekikuleetera kumera mampaati nakulowooza nti oli wankizo nnyo neva obuntu bulamu ntera nnyonza okubeera mu jaamu naddala nga za layini 2 oba oliawo nga waliwo omutembeeyi ayitawo oba ow'ebigere asala ogenda okulaba nga avuga emmotoka agivuga amusibe aleme kusala nobuuza nti kati omutembeeyi oba oliawo nga omutembeeyi atambuza bintu bye ogenda okumulaba nga awanise endabirwamu waggulu eri tinted eno ng'ali mu mmotoka kinga ali mu wiishi awanise endabirwamu tayagala kulaba naye njagala ojjukire gye wava mu bulamu bw'ensi eno njagala ojjukire gye wava mbalaba bangi nensirikira kinnuma lwaki nnemereddwa wadde oba oliawo Mukama ntaddeko kwemu okuva ku 0 naye lwaki nnemereddwa okwetwalira agulu nyina omwami gwe nali njogera naye awo nakwesanya ekigambo kya mukama wange kyampaliriza okumugamba nti Mukama wange mbadde nsaba ekigambo ekyo toddamu kimpita abasinga balowooza nti Mukama bw'abaako waakusuumusiza gwasoose okubeerawo aye tolowooza nti awo woliwo ogenda okukoma okubeera oyinza okudda wansi
oyo gwosanze ng'atembeeyo ebisipi ebyo ebyegenda ku mmotoka, gwosanze ng'atembeeyo obuwoowo wadde bufu, abamu tukimanyi nti buli feeke, naye tomuggalira ndabirwamu. Mugambe sijja kugula muganda wange gyebale weebale kukola, kubanga bw'omuggalira endabirwamu n'omulaga nti ali odd man out, n'omulaga nti si kilasi yo, n'omulala naggala endabirwamu n'amulaga nti si kilasi ye, n'omulala naggala endabirwamu n'amulaga nti si kilasi ye, agenda tuuka agambe naaguzaani, ekitegeeza sigwanidde kubeera mu kampala ono gwendimu, agenda kusulawo ebisipi, agenda kubba. Ffe twetendekera ababbi, ffe kennyini. Nze nyina akavubuka nkasanga nnyo, era abali mu Kampala oba baali bayiseeko mu Kampala nga mutera okukozesa Northern Bypass wakati wa Bwayise ne Sapolo Kaggwa ne Nateeta. Akavubuka ako we kali kalina obuviiri katunda bintu ebyo, naye twafuuka bamukwano. Kati gulo kansanze ne kanga nti mwana wa taata, manyi kati gwokolera Mengo ku Bulange, abantu abakolera ku BBS oyina emmotoka okugituninga ne kampa ekiwempe kya mitwalo 8. Can you imagine? Ne kangamba kitwale. Kati kye nakoze nekimanya nti ekintu kino akikoze mu mutima mulungi, naye buli lwe mbadde musanga nga tunyumya awo mu jam nga tugenda tutambula tunyumya bitambula mu mbeera eya bulijjo, toyina njawulo gy'olina ku balala. Kati mu kunyumya okwo olusinga nga asiimidde bulungi, naye olaba oti ekijuyisi kino bwe tukinywa babiri. Ntera nnyo buli lwe mba ntambula okulya kwange kuzibuwala olw'obwa bize bwange oluusi ngula nnyo juice. Kati oluusi bw'ombanga nyinamu ekijuice nakinywedeko ekitundu, olaba oti bwe tukinywa babiri, nempulira obulamu obwo nga there is that bondage eriwo obumu obwo. Kansanze ne kanga nkikuyiyemu, genda okituningire Mengo. Kati nagenze nembalamu bambi nga bwe nkitwala akimpadde mwoyo mulungi, naye ate bwe nkitwala mba mulese si bulungi, naye ng'akulaga olw'omutima ogwo akikuwadde. Nemugaa kati omanyi nti kanzooke nkusigemu kino ekyebiri, kati n'ekiwempe ekyo sooka okintunire kikola amagoba. We are friends. Oyo omwana tasobola kunsanga Bwayise nga banzi banaatabagobaganya nti oyo mumuleke kyali waffe. Abantu bano betugoba, Osama bin Laden ekyamufuula omutujju, kwali kumugoba Sudan, kwali kumugoba Saudi Arabia, Afghanistan nga tebamwagala, Palestine nga tebamwagala, n'asigala nga tekyalina wakulaga n'afuuka omutujju. Abamu ku bantu bafuuka ababbi si lwakuba nti balina kuba babbi, naye lwakuba nti ffe twegulumiza nnyo tulowooza nti tulina gye tutuuse wazibu. Olw'okuba okola mu office n'olowooza nti oli wanjawulo mu b'enjawulo, obukkakka mu kintu kikulu, obwetoowaze kintu kikulu, okutya Katonda kintu kikulu, tutya okuswala. Kutuusa ku lwaleero ku ssimu eno nina message eyampeerezebwa ya mobile money. Kati kitutte ennaku 5, omuntu yampeereza obukadde buli 3 n'ezigwamu. Bwe nzoogerera gyagamba nti zange, naye ekinaakakasa nti zizo kwe kunkakasa omuwendo omutuufu. Zimazeeko ennaku 5. Bwe nakwata post eyo n'engisa ku status yange ya WhatsApp nga ngamba nti bannange, omuntu yenna eyampeereza sente zino mbuulira. Bantu bangi baavuddeyo, n'abamu nga mikwano gye ne baŋŋamba naye Lugonvu oli musiru, ne bakuwa sente nodda mu kubuuza zaani gwe zikozese gwe ziri, enyinza okuba ndi musiru. Naye watya ngamba naakazikozesa, omuntu najja naga nti mwami Lugonvu, nakuweerezaako obusente wange obwo wabulabye? Mbadde nsaba obumpe, nabukuweereza nga neesize ggwe, mbadde nsaba obumpe, mpulira ntya obuswavu obwo. Abalala bangi babaweereza sente by mistake, ne bamuweereza emitwalo 10, emitwalo 2 n'aziggyako n'aggyako essimu, emitwalo 2 gakugiseeko essimu. Ebiseera ebisinga ng'ogenda okukola omuntu ekintu sooka weebuze nti singa bakikola nze. Ng'ogenda okukola omuntu ekintu sooka weebuze nti kye ngenda okukola omuntu oyo singa nze gwe bakikola nandiwulidde ntya. Bw'oba wandiwulidde bubi tokimukola, bw'oba kyandikusanyudde, ekikusanyusa ky'oba okola abalala, ekikusanyusa ky'oba okola abalala, ekikunakuwaza n'ekikunyiiza n'ekikuleetera ebizibu tokikola abalala. Nga bwe kyandikunyiza n'abalala kibigenda okubanyiga. Obuntu bulamu. Bw'oba ng'oli eyo nga wampeereza sente ku mobile money nga toddanga kwogera nange, buli 3 point obukadde 3 ne sente ezigwamu, bukunukkiriza obukadde 4 bambi ojja kumpeereza message mu WhatsApp era
kubanga enamba yange kitegeeza ogiyina naye oyinza okugamba nti lwaki tokuba bakozesa agent kati tebaleeta namba ya simu eri you have received this amount of money ne basaako date naye simanyi ki kati abasinga oyinza okugamba nti lugonvu musiru siri musiru sente ezo bwenzirya nannyinizo waliwo neyange nti omwegaana gye tulaze naye nga tukutegeeza njagala okwebaza omukyala Maria Nakawere mwebale kumusabira mukazi watu she's a Nakawere now ndoza bakyogera mukyala Maria wa Maria's Kago webali nyebalire ddala bambi muntu mulamu abantu feedback anjifuna bamukuta abakwata bulungi nga bulijjo bwobanga oyagala okutambuza Maria okuva mu ggwanga lya China wekwate Maria's Kago Maria's Kago egenda kutambuliza Maria bulungi egenda gikuleetera no kati abantu bayingidde obusuubuzi naye nga kati olw'okuba nti waliwo okusomozebwa olwa COVID-19 oyina okukeberebwa oyina ate okwegema bw'ogenda eri simanya karantini ate kakati ekisaawe kino oyina okupangisa hoteri air ticket byonna ogenda okubibalamu ebintu bye nga bitwala sente nnyingi oddabuzi wano mu ggwanga erya Uganda nowekwata ne bannaffe aba Maria's Kago bagenda kutambuliza emaaliyo okugijja mu ggwanga erya China wakati w'ennaku 15 n'ennaku 25 emaali egenda kubanga eyise ku mazzi ng'etuuse ate eyita mu nnyonyi mu nnaku ekinene 7 ebeera etuuse mu ggwanga erya Uganda maximum ennaku 7 osobola okuba ng'ogiguze lwaliro enkya ne bagitikka n'etuuka aba Maria's Kago beekwate wano mu Kampala balina offices zaabwe ku Jumbo Plaza awe Nabugabo ate nga baline ku Buganda Road abagimanyi bali ku Mukwano bagita Mukwano Suits yes bagita Mukwano Suits eri opposite Hotel Triangle ku Buganda Road okulira na Buganda Road Court ojja kubanga obalaba aba Maria's Kago oba okukwataganya mukyala Maria obanga olina kyonna kye weetaaga okumanya kubikwatagana okutambuza Maria ojijja mu ggwanga lya China osuubula otya nga togenze mu ggwanga lya China oyinza otya okuyingira obusuubuzi oyinza otya okumanya Maria etambula nga toli China ajja kuwa advice because abadde mulimo guno for over 10 years ate nga kyekimukumiddemu nga mwesigwa bajja ne bamulekamu naye kampuni gye neesiga era yakozesa linnya lye kubanga kituufu Maria's Kago ye mukyala Maria mwekwate ojja kuba ku simu ya plus 86 wandika M3 02 20 52 19 kanjikuddiremu eri plus 86 13 02 20 52 19 3 bebanafa aba Maria's Kago bwobekwata bagenda kutambuliza Mario ate waliwo no yagamba nti sente ezisuubula nzirina naye sinafuna ate zensasula kuleeta Mario eyo bo kye bagenda okukolera bukwasa mulimo gwo bagenda kuvugira Mario jijja mu ggwanga lya China nga tosasudde wadde 10 bagituuse Uganda osasule ng'emaze na kiriyalingibwa ate balina mu kampuni mwenyini ya Maria's Kago balina mu department yaba agent abagenda okuyamba okukwataganya ne Uganda Revenue Authority okubanga osasula omusolo gwo bulungi bakola musingo ne group page container oba group page shipping bombanga muli bangi oli wa bukadde 10 bukadde 2 bukadde 3 ne balete Maria mu wano mu ggwanga erya Uganda n'okola sente zo nga togenze mu ggwanga erya China beba Maria's Kago beekwate buli kimu kye kutambula bulungi ku Jumbo Plaza bali ku level 3 ate nga ku Mukwano Suits ku Buganda Road ojja kubasanga ku level ya 6 mukyala Maria simungi bawadde banji mbadde mugisaba tusaba ku simu ya mukyala Maria eri plus 86 13 02 20 52 19 3 beba Maria's Kago kulwakafaako kuwummuliramu n'okulya obulamu n'okukakkanyako ku birowoozo bakayita Malakai Eco Lodge yes bali kitenda obugenda buli kimu kibeera kitambula bulungi beekwate ogenda kulaba ebintu byabwe nga birungi ddala bayonjo balina swimming pool nnyonjo ebisenge biyonjo oh my god parking nga otuuka eri noba ng'oli mu nsi ndala beba Malakai Eco Lodge nga bw'okawulira bwe kanyuma okwogera n'ebintu byabwe enyuma okubeeramu okulya okusula na buli kimu balina care Malakai Eco Lodge mukyala Maria mukyala Janet yes mukyala Janet nkutumiddeko nnyo we walinye bali ddala boss ate nga ne manager Angela nawe nkutumiddeko nnyo wali ku Malakai Eco Lodge mwe bali nnyo feedback anjifuna abantu buli agendayo teyejjusa otuuka eno ga nti nga nasuwadda ate bagamba nti bw'obanga oli wakuteekerateekera mukolo wandibadde ogenda ku Malakai Eco Lodge kubanga wagazi osobola okukolerawo emikolo gyonna gy'oyagala bana balina graduations abalina zi baby shower birthday parties abalina buli mukolo weekwate Malakai Eco Lodge yes mbadde mbagamba
nti obwesigwa kintu kikulu, okutya Katonda kintu kikulu, obuntu bulamu kintu kikulu, obuvumu kintu kikulu, okutya okuswala. Abantu bangi bakoze ebintu nga tebatya kuswala, naye okuswala kyabuwemu nnyo. Tewali kintu kibi nga kuwemuka oba okuweebuuka. Tewali kintu kikosa. Abantu bangi beebuuza nti lwaki Lugonvu keeping the low profile for all this time, because nti okuswala enkya. Kiwulikika kitya nti Lugonvu gwe tubadde tumanyi ye yakoze kino? Abaana nabawa ettaka lya Idi, bwe mbawa ettaka lya Idi, abaana bangi baweereza messages over 300 nga ngenda okubikula, nyina messages nga 3. Bwe baweereza messages ezo ne zituuka nga abamu nduddewo okubaddamu, kye baakola abaana ne bagamba nti oba obikula message y'omwana owulirako voice note 2, ogenda okulaba ng'omwana yaweereza dda akapapula ka Western Union. Mu kaseera kano nyina ssente z'abaana nga n'ettaka lyampeddeko, naye ogenda n'ogamba omwana nti ndabye ssente zo, naye mukwano nga lyaweddewo nti mwami Lugonvu beera nazo, bw'onaafuna onaatuwa. Kino ekigambo kyannumye nnyo bangi. Waliwo omukyala Nabukera Sharifa, waliwo Nakimulya Irene, Namugenyi Immaculate, Nabankema Justine, Nanyondo Mire, kwagala kwe Irene, Muganangi Lwasa Julius, Batenga Aneti, Nayebale Judith, Viola Nabatanzi, Jazla Kayaga, waliwo yaweereza 3 point zigenda mu 4 million sinamumanya, Nakiyonga Reste, Nalumansi Brenda, Suzani Suzani Namulemo, all this baweereza sente zaabwe. Omwangu agamba afunye omulyo, naye enkya omu ku bantu bano bwakusanga nga bwe mbasomye sente zaabwe ziri ku mmeeza. Bangi obanyonyola nti ettaka bambi lyawedde, naga mwami Lugonvu tofaayo, bw'onaafuna ojja tuwa. Kitegeeza nti ettaka weddemu okufuna lyabano, wadde abamu tebannamale basasuddeko bitundu lyabwe, naye ekyo kiva mu bwesigwa. Obugagga obwa sipiidi tebukola, kubanga bangi tubalabe baddukira ku misinde ne bagwa. Tewali kibi ng'okutambula ng'olina akakookolo. Nze abantu bangi babadde baweereza ab'eŋŋanda zaabwe, nakubira nti mwami Lugonvu waliwo omuwala bw'ati yampeereza ennamba y'essimu nagamba akubireko, n'omugamba mukwano nyina sente z'abaana ku mmeeza zikyatudde, n'abamu sibamanyi. Waliwo abaana sinnabamanya tebannajjaniramu inbox, baweereza buli risiiti bwa Luwarabu, amanyi agaliko ga Abudu Arukutamu Azizi ge galiko, naye ng'akulaga aweereza obukadde 3 bukadde 4. Bw'okwata sente y'omwana oyo n'ogirya byebikolimo. Kyemuva mulaba nti abantu abazze balya sente z'abankuba kyeyo tekuli ali bulungi. Era nkigamba gwe omuntu ali e Uganda kobere ng'olima muba ng'oli taata, mu bintu by'oteetantala kola tolya sente ya nkuba kyeyo, ogenda kufa bikolimo. Kubanga bagifunira mu maziga, bagifunira mu kusomozebwa, bagifunira mu bulumi. Oli otya sente y'omwana ng'akulaga akola essaawa 18 olunaku, omwana n'atuuka ebigere ne bifuuyirira n'ateeka ebbaafu wakati wansi awo ey'amazzi afuneko akalembereza. Nsangako message ng'omwana yaweereza message ssaawa 10, naga mwami Lugonvu wonaagisangirako nanziramu, kati nange kangende neebake. Bino ebintu binzikakkanya kubanga nzijjukira gye nava. Waliwo ekigambo kye ntera okukozesa mu bantu, bakiyita what if. Abaasoma ndowooza bwe mukyogera oba what if oba what if, naye kyonna kisinzira ku kibw'oba oyogedde gwe ne gye wasomera. Fe abaasomera mu masomero gaffe twagiyitanga what if. Singa akagamba ako mulabanga akatono manansonyiwa, mulabanga akatono, naye kagambo kanene nnyo ke kalina okutambuliramu ebintu byonna bye tukola. Abantu abalaba abantu abatambuza ebigere ne bambusa endabirwamu, n'abanga mugamba boso n'agula ku menvu, mugambe sijjagula, tekikwetaagisa kuyomba. Nze nsanga nnyo abaana bano abasabira ku nguudo obwo obwana obuto
waliwo n'akagambo talina kyenta atukuba lwali mbusanga siwanika ndabirwamu lwaki mpanika endabirwamu akakana tekagala kubeera ku luguudo mama wako yakasindika ku luguudo tewali muzadde yagala mwana abeere ku luguudo naye embeera bubanga mukama akutadde wantu why do you think oli mu motoka olimu n'abaana abato ogadde endabirwamu tebalaba abaana bali ku luguudo singa omulimu ogwo gugwawo gwekuwanisa can you associate with those others bobadde otambulira mu ngolooza nti oli wanjawulo oli wakatawi can you bangi nze mbasanga nabo bendabirwamu ebadde waggulu ogenda okulaba nga buze nenjisa kyebo kikumi kuyakuya nogaa nti ngende naani kati bwemba ndinamu amenvu nze sibuwa sente oluusi kubanga nange sizirina nga mbuwa akawago kamenvu ogenda okulaba nga bukalwanira nti mugabane nga bulya bwebanga maama waabwe yalina ekizibu okubusa ku luguudo nze eyo si keesi yange naye okalaba enjala ekaluma tekannalya lwaki tokawakyokaawadde ne kalya otambuza bigira obusanze busabiriza akaana kakankana enjala sente zekakwata kazitwala wa maama waako si musango gwako waliwo ow'ekigaali ky'ennaanansi lwaki tokagulire nansi ne kalya n'okaleka maama bw'analaba akaana kano nga kadda tekalina sente naye nga kaze ne supu wa nnaanansi ajja kajja ku luguudo amanye ewokasa mu bulamu bw'ensi eno mukama waakutadde tolowooza nti gwe gwasoose okusaawo nga tunatunulira ababadde ku zero ne bambuka ne batuuka somewhere tunulira ababadde somewhere ne balowooza nti balina kubeera somewhere there where they are mukama n'abassa nze ntya nnyo embeera enzibu ey'enkya singa kyendi ku lwaleero ekya siringi 1000 lwenfuna ku lwaleero singa lukera ku makya ne lunvaako nsobola kukola ntya obulamu bwange obuddako bubeera butya njagala kubuuza gwe yakoleranga mu katale nga kati mukama yakukwatako n'ofuna edduuka nolaba abakatale ng'owanda bawande okyasobola okuddayo nze all media houses zenkolera right now okolera ku BBS Telefina tekinerabizangako nti nakolera ku Salt Media tekinerabizangako nti omusumba Luzias Bujingo yaliko bosi wange tekinerabizangako nti nakolera ku Metro FM tekinerabizangako nti mwami Captain Edward Francis Babu yaliko bosi wange seerabira jjane gye mpiseemu kubanga singa otuuka woli n'olowooza wamala tewaliwo bavuddewo ne bagwa golowooza oli special singa embeera ekyukamu eti oteekateeka otya enkyayo ekigambo ekyo kigazi ekigambo ekyo kinene tukiraba ng'ekitono ekya bulijjo naye kinene tekikoma mu singa ono gwe tulaba naye kigenda ne ku basajja abagaana abakazi okukola singa omulimu gw'olina guggwawo ng'omukazi wamugaana okukola mugenda kulya ki singa omulimu gwa bbaawo guggwawo wagamba tokola teweesiga masanda tobonaabona singa omulimu oguggwawo mugenda kukola mutya wangi n'olaba abantu balina abakozi ku mirimu balina abakozi ewaka balina abakozi anywhere ne babatwala ng'ebyonziira there is a moment ng'ate weetaaga kutula na mukozi wo n'omugamba nga biganye embeera nga bwe yali si bweri kampani ze tubeeramu si zaffe kampani ze tubeeramu ziddukanyizibwa abakozi omukozi omubi atta kampani omukozi bw'omulaga nti mukozi naye agenda kwetwala nti mukozi singa kampani eyo eggwawo ndabye abantu bangi nga baali ba boss nga balina abakozi baabwe abakozi ne babayitako gye baali bakola ne bigaana omukozi n'agamba nti sobola kulaba bosi wange oyo ng'abonaabona kamuyite muteeke mu kampuni yange singa omulimu gw'olina guggwawo oluguudo lw'olimi lwa koolansi lwaki toteekateeka oluguudo lwa koolansi ng'okyalina obusobozi lwaki gy'oyisa oyagala okuleka ng'oyonoonyeeyo singa wangi singa what if embeera ekyukamu upside down oli bwoti oli waggulu waliwo abali wansi wano singa akantu kakola bwe kati omuntu onazze waggulu wamuyisa otya ng'akyali wansi wamulinnyangako oba wagaziyanga ebigere ayitewo
bw'oba wamulinnyangako bw'anadda waggulu emikisa mingi okuba ng'agenda kukulinnyako. Tweyise bulungi olwaleero kubanga leero yaffe temanyiddwa nkya yaffe. Mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kikyuka. Abantu bangi abaali abagagga, abantu bangi abaalinawo nga kulwayo they are nowhere. Naye ogenda okuwulira ebigambo ebitambula nali mmanyi teziimuggweko nga yaduula nga yakube n'otuuka akaseera nga sukaali tokyamugula ku kyalo, ennyama tokyagula mu kyalo. Olaba wamala olowooza kiki ewa Mukama ekyamaanyi? Tekiriwo. Ebiseera ebisinga abantu abamu Mukama abasitula ng'ekibasituzza okubajja ku zero okubatuusa we bali ye Mukama okutulaga nti gye wakulira ne gye wazaalibwa ne gye wasomera ne gye watandika okukolera si kyekikulu, naye osobola okubeera ow'ensonga enkya. Abamu Mukama abasitula ng'alina akabadi k'abategekedde n'abasuula, ng'akikoze akigenderedde akulage nti tolowooza nti atuuse waggulu tasobola kugwa. Naye bw'oba olemereddwa okubalabirako naawe agenda kukola kyekimu, agenda kusitula, agenda kusuula. Singa omulimu gw'obukadde obutaano gw'ofuna gugwawo, abantu bozotambula nabo tobeerabiranga. Nina ebintu bingi byenkola abantu ne beebuuza nti naye Lugonvu ali ki? Ensi teyeetaaga kumanya kye tuli. No, obulamu bubwo naye butambuze bulungi nga tonyigiriza balala. Wangi butambuze bulungi nga tonyigiriza balala. Kozesa akaseera akatuufu Mukama kakuwadde okuzimba emirandira. Nze buli muntu gwe mulaba gwe nnyambako ku lwaleero. Era waliwo yabuuza nti Lugonvu akikola atya tasasulwa n'atta obudde bwe n'agenda wano temumusasula wadde 10. Nje mu kuzimbira nakuteekerateekera nkya yange. Bangi nkimanyi temujja kunneerabira, naye Nabukera Sharifa bw'ananneerabira Nakimuli Irene tajja kunneerabira, Namugenyi Maculeti bw'ananneerabira Nabanke Majasi ntajja kunneerabira, Nannyondo Mire bw'ananneerabira Kwagala kwe tajja kunneerabira, Lwasa tajja kunneerabira, Batenga tajja n'abalala bangi. Kati omulala nga baweereza ssente zino amanya gaagala nga bw'ogalaba nga baweereza ssente zino, omulala yandibadde addukirawo ng'agula kawundo kubanga ssente zaabwe zinatadde ku akawunti zigula kawundo n'osigazawo n'ezitandika bizinesi. Omulala yandibadde ashoppinga agula kino agula kiri agamba kaweddemu. Si bwe tutambuza obulamu. Ogenda kubeera muwanguzi, ogenda kunyumirwa obulamu bwo nga tewali gw'osanga n'odduka. Abaana bano bonna nga balaba nabaki bannyonnyola abasinga n'embaga ekituufu ettaka lyampeddeko, naye n'owulira omwana nga ayogeza obukkakkamu naga Mwami Lugonvu tofaayo, kasita tuli Kristiyo woonaddiramu okufuna ffe tujja okusookako. Si lwakuba nti ndi mugagga era sizirina. Abantu bangi bamanyi Lugonvu alina ssente, tazirina. Ate waliwo abamanyi nti Lugonvu mwavu, ate si mwavu. Oba kitegeerekeka. Sirina ziri z'amaanyi n'ate siri bubi. Omuntu yenna ng'onaafuna emirembe nga tunagaggawala nsawo, sooka ogaggawale kye bayita omutima. Omutima bwe gunaaba omugagga, ebisigadde bigenda kwanguyira. Togenda kuddamu kululunkana. Buli muntu ogenda kumulaba. Nze nzijjukira ebiseera byange ebisinga ndaba abantu bangi n'agamba soogera background yange ne bw'onaakweka ebyafaayo byo ensi ekumanyi. Nali njogera ne muganda wange Deo n'aŋŋamba naye muto wange, nze muto waabwe asembayo, nze kaggala ndewaka. Nagaa naye muto wange, ojjukira maama bwe yatuwanga 13,000 eza finka ku nsawo emabega, walinga yakisawo emabega, nga bw'aba anaatuwa ssente okuzitwala mu kibiina
yalinga finka ng'ate empale yasooka n'agisa ku kyalaani ng'amaze okusaamu 3,000 n'agisa ku kyalaani n'ataba teziyitamu. Era nga ffe gye twatwalanga ssente mu kibiina kya cash round batuyita baakagirita baabo, anti nga tugenda n'akagirita bw'otuukayo n'owa omuwanika n'asala wano ziveeyo. Nabadde musanyufu nnyo nyina mwannyinaze gwe nalabye twasomanga ffenna kwakwata empola Kiswera Primary School bakayita pros bwali bwana buto naye nga tuli mu kibiina kyekimu Kaganda ka Kimbugwe. Nabadde ndi abo kali Dubai. I was happy. I'm happy for you my daughter. Tubadde ne simple background naye ye tufudde kye tuli, tetwerabidde gye twava. Era nze nyina obuyimba obusinga okunyumira bunzizaamu amaanyi ne bunzikakkanya ne nsigala nga ndi wa bulijjo. Waliwo eyansanga nga ndi akatogo nanga nze ne mbanga gwe lugonvu kati singa njivuga ne ngenda ku Serena nga kwendya nofunamu ki owange, nofunamu ki? Tewali kyamaanyi, kiruma nnyo okubanga oyo okulya ku Serena naye nga tozirina. Kinyuma nnyo okubanga ozirina naye nga toyina kikutwala ku Serena. Era ntuma omwana muwala wange nakkirira wansi nandeetera akatogo kange kankuminya. Si kwerumya okwo bwe bulamu. N'olya ky'olidde bw'oyita woyise ng'oyagala kulya kanyama naye si bye bino ebya twakikuba twazikoze twamaze zaaweze. No, enkya zijja kugwawo. Jjukira gye wava ne wooli ku lwaleero. Teweerabira nti gye wava osobola okuddayo. Teweerabira nti olw'okuba wava mu kyalo tosobola kudda mu kyalo. Bangi abazze mu kyalo naye ekibuuzo ekiriwo nti mu kyalo ogenda kuddayo mu bulungi oba mu bubi. Kamu ku buyimba obunyumira bwa Ronald Mayinja nazaalibwa mukazi mwavu atalina wadde 10 ng'ekyemisana bw'akifuna tateeka kufuna kyaggulo. Olugere mwe yalimiranga ekiro mwe yambikanga. Obuvumu obwo bumpa amaanyi. Ndabye bangi nga bafuuka ensonga, ndabye bangi nga babaddewo naye bwe mmala okufuna amaanyi agankozesa era nga bwe gankozesa ku lwaleero ne nkomyawo akagambo kali akawatiifu singa. Waliwo gwe nabadde njogera naye muganda we Kasirye Dennis. We used to work together somewhere ku Salt Media. Right now she's out. Yomundowooza ku basajja bemmanyi abalina omutima omumu. He's a true friend. Kyensobola okwogera. He's a true friend. That guy. Nabadde njogera naye nangamba. In fact, pressure gye nnyina ku lwaliro yanneetikiddeko pressure. Eggulo lonna lwaweddeko nga mbuuza nti wafunye omuntu yakuweereza ssente zo ku mobile money nti nedda. Ekigambo kiyasembeyo okungamba kyabadde nti ekyo kigezo kinene. Ekyo kigezo kinene. Ontegeera. Naye byonna mu byonna obulamu bw'otambuliramu obutambuliramu naye ng'ojjukira nti waliyo enkyayo. Enkyayo bw'enaaba nnungi onaagikola otya? Bw'enaaba ng'esoomoozanga mbi togenda kwekweka. Togenda kwekweka. Nze nzikiriza nti nkyasobola okukola buli mulimu. Nzikiriza nti nkyasobola okuvuga ekigaali. Nzikiriza nti nkyasobola okukola obutembeeyi. Nzikiriza nti nkyasobola okuvuga takisi bw'emmanga gye nfunye. Abatakisi banyiiza kubanga bakuba eŋŋombe ne weetagwana. Mubeera mujjaamu mwenna ng'ekutte n'owulira owa takisi emabega ng'akuba eŋŋombe n'obuuza nti kati agikubira ani era ayagala kuyitawa. Banyiiza. Ogenda okulaba ng'akoze layini ey'okubiri asiikiriza ziveeri n'abakozesa akalipagano naye tekinzigyako kubaagala. Waliwo eyambuuza nti naye lwaki oli so down to earth when it comes ku baana bano naddala abali mu kusoomoozebwa. Ekindeetera okukkakkana
abaana bano mbalabanga mwannyinaze Namuli Margaret nkubamu akafaananyi nti singa bano abadde Namuli nga yalina gwakubira essimu n'amuyisa bubi kyandibadde kitya nkitwala nti nabo banyinaabwe abalinga nze kyova olaba I respect them mbeera down to earth when it comes to talk to them kubanga nkimanyi nti balina bannyinaabwe abamu bakyala bakulu bali myaka 4 myaka 5 bwe mba njogera nabo ndabanga ayogera ne mmange bwe muboggolera mbanga aboggoledde mmange nange nkitwala nti mama wange bajja muboggolera kyotayagala bakole muntu wo tokikola muntu wa mulala kyotayagala bakole tokikola mulala obukkakka mu kikulu Marias Kago nabagambye bano bakuyamba okutambuza emmali ogijja mu ggwanga erya China okugireeta mu ggwanga erya Uganda ku ssente entono wakati w'ennaku 15 n'ennaku 23 awo emaali yeeba etuuse wano ng'eyise ku mazzi ate mu kaseera ke kamu bw'ebanga yakunyonyi etambulira obutasukka nnaku 6 osobola ogibakwasa olwaliro enkya neebanga eri mu ggwanga lya Uganda nekutuukako wooli ate aba Marias Kago emaali yaabwe bagireete emaali yaabwe bagikutikkira tebagikulekera mu Mbaasa bagireeta paka wano mu Kampala wakati ate nga bakuyamba nebanga tolina zigenda kusasula ntambula n'emisoso emirala bo bagikuleetera n'osasula nga okutuuseeko wano osasula emaali emaze okutuuka wano n'osasula nga bagikwasizza be ba Marias Kago bekwate bagenda kwanguyiza okusubula kwayanguye tekyakwetagisa kugenda China tekyakwetagisa kuzunga mawanga ago nti ate njagala ki emmotoka nyingi China kati emmotoka tutumya ntumye oba oyagala kuvuga ku mmotoka empya okuva e China n'ogitumya n'agikutikira aliwo omukyala yabadde ambuuza ekyemmotoka nti Marias Kago esobola okuntikira emmotoka yange okuva e China yes bakikola bulungi ndooza nnaku zeemu bakutikira emmotoka na buli kimu kyomanyi nti kitambula engini oba kine bakireeta wano ne bakikutuusiza woino kisanga bw'obanga oga nti SGS gasimanyi bwena nkola banambala batya bagenda kuyamba okukwasa ne agent okuva mu Marias Kago mwennyini bakuyamba okubanga osasula omusolo omutuufu ate mali yeeveyo bulungi okwasibwa emikono gyo beba Marias Kago gyogenda okubanga okisanga yokka kubira omukyala Maria oba yogerako naye ku WhatsApp enamba yokweri ali buterevu mu ggwanga erya China Gwanju ali ku +86 oba +86 13 02 20 52 19 3 +86 13 02 20 52 19 esembyayo 3 kulwa okudigida okuwumuza ebirowoozo okuteekateeka emikolo n'okugamba nti njagala akafaako okuwumulira mu bakayita Malakai Ecology kale kitende bw'otuuka wogamba nti waawo ntuuse watufu wenyina okubeera nga ntuuka bakulabirira bulungi bakufaako bakuwakeya ebintu bya biri fresh osula mu cottage n'owulira nga ali ebunaayira naye ng'oli mu ggwanga lya Uganda waliwo omuganda nga yabadde ambuuza nti akakafo kali mu Uganda kali awo kitende ku luguudo lw'entebe bwetera kajjansi ng'ogenda ng'oyingira ettaawo wootera ne bw'owuliza nti njagala genda ku Malakai Ecology bagenda kubanga bakulagirirayo ate wantu walungi owumulizayo ebirowoozo noga nti yes ntuuse waka kulwa omukolo omulungi vibes ceremonial events kulwa omukaaga tugenda kubeera nsambi awo tugenda kuyuguumya kulwa omukaaga tugenda kuyuguumya omukolo gwa Jacinta n'omugagga Tony yes tugenda kubeera awo ensambya buli kimu kigenda kubeera nga kiri massive vibes ceremonial events yeri mu nteekateeka okulaba nga buli kimu kitambula bulungi osobola okubafuna bali ku Hamutawaze Makerere ku mwaliro gwa kusatu opposite Makerere University main gate oba okubafuna ku simu ya 0753985639 0753985639 beba vibes ceremonial events mukwano benji tusobola okubyogera naye ebigambo ne bibeera bitono ng'obitutte nga bya nsonga bisobola okulekera ensonga mu bulamu bwo njagala kugamba ekintu kimu obwesigwa obuntu bulamu okwekkiririzaamu okutya Katonda tyokuswala ate beera muvumu beera mwesigwa mu bulamu beera muntu mulamu mu bulamu buli gw'osanga omuntu ali ku ddaala ly'owansi tomanyi kyogenda mumusanga konkya waliwo akaseera oleka abali mu chapati n'obayitako n'oleka abali mu middala gy'ennyaanya n'obayitako waliwo akaseera k'ogenda okutuuka ng'abantu abo
abali mu midaala gy'ennyaanya n'abali mu chapati n'abali mu mandazi n'abali mu bodaboda n'abali mu butale ate nga bw'olina okujja weebuuzeeko nga levo yeekomyewo wansi olina kubeera mu mudaala ng'olina okwebuuzaako nti owange mbadde nsaba kufuna ano ku mudaala nkikoze ntya bw'obanga wamuyisa bulungi era nga weeyisa bulungi ajja kukwaniriza naye akoleko n'omuntu era ajja kukugumya bw'onaabanga wamweyisizaako bubi era ajja kukutwala nga wamweyisizaako n'olwekyo mikwano tulowooze nnyo ku nkya yaffe twefumitirizeemu nti singa kye tuli ku lwaliro enkya kikyukamu obulamu bw'ogenda butambuza otya kuuma obuntu bulamu teweerabira gye wava nkiddamu kuuma obuntu bulamu teweerabira gye wava teweerabira by'oyiseemu teweerabira by'oyiseemu bireme kumalamu maanyi bikwongere buvumu naye mu kwongera obuvumu n'okkola ennyo osigale ng'oli mukkakkamu gondera ensi egenda kugondera omuntu bw'akuvuma sirikawo ekivumo ky'omutegeevu si kuddamu amuvumye ekivumo ky'omutegeevu kusekerero yamuvuma oba omumaze ne bwakwogoloza ne bwakulaga nti tolina kyoli sigala n'akamwenyumwenyo ku matama avuma ekitavaawo atuuka n'akirekereza gonda bwe buwanguzi bwo amaanyi g'olujegere gali mu lugonvu mu bugonvu bwalwo ensi eno girabe nga bweri buli muntu muyise nga bw'oyagala bakuyise buli muntu mulabe nga bw'ali tomunyooma kubanga oyinza okubanga ne bw'otaakibeere waliwo omuganda wagenda okibeera waliwo omwannyoka agenda okibeera buli muntu muyise bulungi ng'ogamba nti singa abadde maama wange singa abadde taata wange singa abadde muganda wange singa abadde mwannyinaze bwe ndajjagala bamuyise nange bwe njagala okuyisa abalala munzikirize twogera bingi wano ne wali naye nga nyongera okubebaza gamba nti subscribinga ku YouTube channel yaffe eya Lugomvizi Show yongera okusubscribinga okusharinga naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala Ssentongo Frederick Lugomvu ge mannya gange nkyayina esente z'abaana eziri ku mmeeza yange era waliwo abadde bagamba ettaka ly'empijiri watuwa kuyidi mikwano ettaka eri abaana baali malawo mu nnaku zaali 2 ne balyekwata kati right now nkyayina sente z'abaana zendabako wadde nga siziina mu mpeke ogwo nagwo mugugu sisobola kutuula ng'ate nabo tebannatuuka ku biribira byabwe nasanyuse nnyo nga nkwasa ab'eŋŋanda z'abaana bano waliwo omukyala yaŋŋambye mwami Lugonvu ddala nange nfunye ekapoloti akange ekigambo ekyo kinene naŋŋamba tomanyi sikumanyi naye mwami Lugonvu bansekerera mwami Lugonvu nakola emyaka 2 ne sibaako kyenvuddeyo nayo ne bansekerera ne bampita feeriya naye nga be baalya sente zange naye nange ntuuseeko wentuuse gwe omuntu gwe saamanya gwe twazaalwa ffenna kyosobola okukola okuleetera abantu abalala essanyu kikole bwe kiba nga tekirina kye kikuggyako nkiddamu kyosobola okukola okuleetera abantu abalala essanyu bwe kiba nga tekirina kye kikuggyako kikole oleetera abalala essanyu kakati ku bantu bano omuntu kyasobola okusanga omwana wa Lugonvu n'amuyisa ng'ekyonziira omwana wange asobola okubulwa ekyokulya nga lwaki tompayo 10 ne mmuliisa bye tukola tetwekolerera tukolerera nkya tetuteekera bakyogera batya tetukola nnyo tulabirire tuzimba abaana baffe wabula tubaterawo omusingi nti ku bantu bano simanyi nkya kye bagenda kuba omwana wange bw'anaamala okusoma gy'agenda okusaba omulimu agenda gusaba mu bano naye bw'anaayogera nti nze gundi nga kuliko erinnya lya Lugonvu banaga nti omwami Ssentongo Frederick Lugonvu wali omumanyi nti oyo yali kitange ekiki genda wali bakuwa omulimu ffenna bye tuba tulwanirira mukama wabanga alina waakutuusiza sigala ng'oli mukkakkamu mugulumize kola nnyo beera muvumu abakumalamu amaanyi bajja kubeerayo buli lunaku enkya n'eggulo abanagamba tolina kyosobola bajja kubeerayo enkya n'eggulo naye baleke baako n'ekyokola obalage nti olina kyosobola okukola mbaagaliza bwagaliza akaseera akalungi